kano katoka abakyala n'engamba luno olujja siddamu neneyambula abantu ze content tantu sawa oba muzimu gwe gwatulinye banna oyagala kutrendinga nange nsigadde bute oba ddogoliri mba YouTuber nange nsigadde bute ani anawanya nti kattu kamera kati omukazi akutte omusajja ettaayi yamukwata ettaayi namuga nti mpa enkoko zange abaana bava mu kisenge omukazi namuga nti onzinidde wano ebbango mpaka ki omukazi omusajja nakakana ebigambo omukazi yavaako namugamba nfumbye naawe wano emyaka egigenda mu 2 onzinidde ebbango wali ompadde kaki ng'abaana omusajja omwenge nga gumwamuse babakuba naye ng'omusajja ali butenga bwe yazaala abaana bali mu bumooli bwe bati kuba omwana abaana twazanganya nabo bupiira omwana naŋŋamba ati omanyi Kabaaya nti muzeeyo kimanyi zino enkoko zibadde tugamba nti kisolo yabadde azitunda mami yamukute ne tulaba n'enviiri kubanga ffe twabadde mu kamooli ate balina n'ebidongo babissa mu luumu bezi n'ekiro alina n'ebidongo taata yali yaguladde ebidongo abiteeka mu gundi abiteekako maama amaze kujja Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Asa mugaye muvana mugenda bakapo. Ya. Tudda buzeeri tetugenda ku lunaku lulwe. Bananti. Love life komezaawo bakojja. Bwente kako title bakojja basaba de baseka nga tubana na commenting muri bulungi alhamdulillah wanga matwenzira mu kulaba nemna abantu kojja kibayi ntino obani gwe yafuna nanga mwambaza bifaanana bya kisiru nnyo omuntu ategeera tayambala atyo ndi serebu serebu yenno ina kwambala bintu ebitategeera ani yagamba nti oli serebu manyiddwa kati no kankubulye Kabaaya ng'onaagwa tandika okweyita serebu Olabina chewabadde yadde. Olabo omuntu abeera mu family ne bamumanya. Nga bamanya nti ono wabaawe ekigwawa waka. Aba abimala naye nga serebu. Kati oli serebu. Baka twetaagayo omukyere kilo 10 tezo kayongo yazimaze dda. Naye nga bamutya. Nze natwa mu lumbe lwa Kasuku twatambulanga ffe wali atuyaya. Ekyamazima olumbe lwa Kasuku olwo twali twakajja ku internet jukira ebiseera ebyo. Anti abantu bonna babasanyukiranga. Abani yali wali nali wonzo already. Naye kati ono amasanyaze n'agakkakkanya. Kubanga wali jukira abantu. Olumbe lwa Kasuku nayita nabaawo. Kubanga twatambula okuba twaleka emmotoka paka mu kidala nga teri atunuza simu ye. Era nze nakuba omuvubuka akama nti yefe bakojja Kasuku. N'agamba mutusonyiwe. Akakadu akatono. Kubanga jukira twavanga eno mu parking nga buli serebu avaayo abantu bakwata kati tuba tuvaayo Bugembe najja ne ngamba ono tusoke tuddeyo Bugembe tatubuutikira ne tujja ku lwaffe tuba tujja bwe tuti ani yajja obaawo muyimbi gundi karo kasiita ne mga ate kasiita wuuyo ne tusidda mu mmotoka ne tujja nga teri atugoberera yadde aleeta amasanyaze nga teri atutunuzaamu kamera era njagala okutegeeza abaana ba buloga mulekerawo okusosola ekitegeera tugaati tulina linnya naye byonna byogene waswazizza nnyo Obuganda n'eggwanga lyo naliswazizza ki ekintu kyewakoze nange emyaka gye mmaze ku social media situukanga kaawo tolaba nti sitegeera toyinza kweyambula kusigala buli ate n'okunama emirundi ye yatotse n'alaga empale nga nnungi n'ayongerako olubina nedda lwakuba nti kati abantu tuli mu society abantu gye baagala okwefuula serious naye nze mbabuulira nika njambala every Tuesday kati si lwakubiri naye nkugambye buli lwakubiri si kyejjusa nze nakyogedde nga sikakiddwa era nga sigudde eddalu omukazi akyali awo ko bayagenzi musanyufu nnyo teri yandoga Dori ne Kabaaya naye ekituufu kiri nti abantu muyige okubeera siriyasi era nagenza okuvaawo kuba nabadde ku interview ya Kasuku nagenza okuvaawo nga ne Kasuku akkiriza nti agenda kutandika okwambala ya mama w'abaana naye jjukira Kasuku eya mama w'abaana temutuuka kati ne tukkanya nti agenda gende wa Nalongo Lewis
ayazike mukyala we Nika ajiwe kasuku alyoka ajambale kubanga kasuku alina kwambala ya nalongole wesi so abasajja ffenna twasazeewo awatali kwetemamu nti buli lunaku olwokubiri Nika swap day tuli bakwambala Nika z'abakyala baffe abasajja bazambala mu masuuti kale sigana naswadde naye maama naawe yalaba ebitundu bya ssengawe ebyekyama ku myaka 7 ekyo yate bannayuganda bansonyi bannayuganda ekyo bansonyiwa busonyi basebo ne bannyamu nze yayambadde Nika naye yalaba ssengawe ennyama ku myaka 7 era palamenti ejja kuleeta etteeka nkimanyi mu maaso awo smartphone zoolebwe mu ggwanga bino byonna bye tuwemudde ensi bisigale eyo abaana balebe birala banga lyonna mbadde nsomesa ekyo kyangu nnyo bw'oba okimanyi ekisookera ddanga tetunaanagenda mu maaso bw'oba okimanyi nti wali weetabyeko mu kikolwa ekyomukwano ne bakulya kabuzi bakukwata dda akatambi bakukwata dda akatambi ebyo wekabyakabya nga amabeere gakubira engalo ng'okutamye ku ttaka tolaba kiri eno omusajja abeera bw'ati ng'akwata amabiragano nga bwe genyenya nga bakuba empinga avuga embalaasi ati nkubuulira ate tukyogedde nekonekera nti eyangula kakati adda waggulu ndera amabeere nga manene gati ningaale z'amataffaali naye nga bwe gakugwira ofana kiziiro kati ndowooza buli wabeera mu sex n'ofokasinga ewantu ewamu wekanga bakwata obuki kyovana banze bwe mba negatta maga ate njagala nnyo oloogize ebiri ku mutwalo temuba kamera ora nkubulira mazima bino bye mwesaamu oloogize emitwalo 8 sooti kamera eba muli munda nze nnako wano hoteri emu wano gyemmanyi nina hoteri emu gyemmanyi kamera eri mu toyi bweti omwana omuwe 10 bwe kiraya nti olufuluma bwati ng'ogenda omuwe tantu njagala ono omuddugavu yasoose n'afuluma ng'olaba bwoti kati bw'abanga asimbuliza abalwanyi akakadireetinga akulaga wali wennyini nga atuuka bwati okulayira akulaga wano atuukira okulayira kati lwaki batukwatanga kamera munnange ebintu bya kamera bino birabe ebiseera bisinga mukwano abantu bulaavu munnange baziba amaaso nobanga abatayawukane nze omukazi buli yankwata kamera omukazi ono abeera naye emyaka 10 naye nga namukyawadda naye nga ndi naye lwa bifaananyi byange bwana mugamba nkutadde nangamba weerinde enkya nga nkuliko mbadde nze nsaaga busaazi gwe tosaagako paka bwe bamubbako essimu so nze okubeera n'ebifaananyi by'omukazi nga naye alina ebyange kitukuumira awamu nti bwenjawukana naye ajja bita naye bwagamba okugenda ebibye mbite naye nomuneeka kankubuulire nze nali ndi awo mu WhatsApp group emu nendaba ebitundu by'ekyama byange nga bizunga lwakuba ekyantaasa tekwali mutwe bambi wategeera otya nti bibyo kubanga nze ebitundu byange ebyekyama kuliko dark sport kitegeera waliwo ako bakayita beauty sport oba dark sport nga bungi ku basajja nange nkalina simanyi bwe babyawula omukazi taba otabitanga nedda omusajja yenna bw'obeera n'omukazi naddala ng'omwagala ebiri sirias ne bw'olabula ebitundu byakyama nga tewuli face oba muntu bino bibateeka mu bi WhatsApp group era omanya naye n'okgenda mu kaboozi nga mutamiddi bw'oba omanyi onywa ku mwenge sooka weegatte omale ogenda onywe batukwata nnyo obutambi nga tumaze okugangayira ate olya kuba ekifaananyi ng'omaze teri mukazi akuba kifaananyi nga tonnamala kuba ogudde olinga olusubi olinga bebe kyaweereza wano ng'okyayimiridde takuba naye omwenge gwe gusinza otuwemula bw'oba omanyi oneegatta sooka weegatte musembyayo omwenge muve mugende waka ekirala making sure nti essimu zonna muzirese ku reception oba mu mmotoka kino kye neebuuza kiki ekikutwala mu loogi n'essimu kati omuntu mugambe nti essimu gireke wano nedda bakuba n'abakazi be mugula obuguzi omukazi ng'okwanye mukwano ye ne bwe mba nkuguze buguzi momenti eyo eddakiika 3 ku 10 lwaki sijeewa nze sitambula na ssimu mu loogi kubanga essimu esobola okuvuga nti edduuka liyidde omukazi omutaddemu sente zo ali mitwalo 2 edduuka eno liyidde toyinza kufuna yadde amaanyi nze mala kwegatta nenkomyawo essimu zange omwana w'omuyimbi omu yatunaze waaka omwana si muto omwana yabadde ebaneeze bulijjo neegomba okulya ku mukazi omuzungu nga sinnafa naye kati sikyayagala omutali yadde otuzzi
Mwana kyoyo. Akuba kabadde kayina omubiri. Mwana ki? Sagala kwogera linnya lya muyimbi abantu bamumanyi. Akaana kabadde kayina omubiri. Bode yabaddoke. Buli soft. Kati tunakola ta interview ngaze information sina kyenina. Tewali akuganye kola research nga tonnajja wano. Ne Ekituufu kiri nti akaana mpozola akuba kye nnalabye omulenzi ono era bakyali baana ku baana wadde emyaka gyabwe giri above 18. Omwana wo. Yalaze eki. Obuntu bwafulumye nze banna kyo bakugambye sitegere. Tambi bwafulumye omuwala avuddeyo ne yeewaana nti gakyali mabaga. Sibe bano abawana obutabya bufuluma muno ddaawo wololo bali abaana ni yagambye nti ogosiga okusosa obutambi bwange okufuluma bya bulijjo omwana bulijjo gwe tuyita omuto atalina kye yakoze nedda okwegatta gemaanyi siganyi naye kyoyogedde kiri lwaki tukwata kamera oba bwavu bagambye n'abawala basinga bali eyo abasajja abamu tebagaba ssente omusajja nga alina erinnya nga boolaba tyabani kojja n'agenda n'omukazi mu loogi omukazi n'amuterawo ebitundu ebisanyukirwamu oyo n'abiyingira n'asanyuka n'atamuwa yadde 10 oba n'amuwa emitu okale n'amuwa z'abadde tasuubira zalina okukola ki ne baawukana ono era kati omuwala addayo mbi gurupu n'anyumya manye gayo okumanyiira. In fact, nengumu estudo ogwa board ogunzije wane ekyanja kankubuulire sigamba nti oba mugambe transport okimanyi badese naawo oba bubadde buki nekwata nga kanana takayina nakanana nekateekayo nekankubuulire akutte emitwalo 3 n'agimpa kyokka nga ina n'okwezaayo banange mpulidde kyokka nokiraba nga kyasama ku internet neba nekankirinde kakati munange olwokuba yakuwomera ngoddamu okuba nti Alice oliwa neze kyendabye ngajja kwata bifaananyi ng'asaasaanya ng'asirika nabyo kati ngoddamu okumuweesa ekitundu omusuulirako 5 okera ebyo bikusaasaanya neze kyendabye omusajja yenna tokkiriza mukazi kusookayo mu loogi kubanga tajja kufuna budde bukutega kamera ate bw'otuuka nga bamutadde mu namba 2 mugaye tuveemu tugende mu 4 ekitegeera ekyo kimu kubanga njagala okutegeeza ebintu bino eby'omukwano kambabulira abantu baswadde nnyo omulembe gwongedde okwonooneka wadde twogera ku bintu bino ng'abasaagirira naye mu butuufu si bya buntu butambye obwo okutambula emabegako wali abasajja baakolanga ebintu kati nze kankubuulira abasajja kuba abawala mulina ebintu byemusobola okukola nga temukutte butambye obwo omusajja oyagala kuprovinga omukazi oyagala mulumya olw'okuba mwawukanye okumanya ng'abasajja bazibu ennaku zino abasajja bakyusizza mu nnimba mulina abasajja balimba abakazi ambajjayo katono ate ku mulamwa gwa nuudu nze naye ninawe ntudde mu kifo ekisanyukirwamu nga mpulira aboogera abaagala nabanyumya mukazi n'abuuza omusajja okola mulimu ki ko omusajja nti njiikuula ebyobugagga by'omu ttaka ko omuwala omuwala n'abeera mukyamuukirivu nnyo awo wenyini n'agenda amuweeko ne bakomawo mu kifo kye kimu nga bamaze okwesanyusaamu namugamba mpozi twakomyewa wabadde ogamba nti oyiikula ebyobugagga by'omu ttaka omusajja n'amugamba njiikula balugu muwogo lumonde kaama omuwala n'amutema oluyi naye nga yali amukoze eki amulimbye olwo ne mukama wange Sessanga Edward ebiseera ebyo nga bukedde TV ekyali y'amaanyi namuwulirako ng'alimba omukazi ti mbeera kubukedde buli lunaku essaawa 4 omwana n'amuwa haga ey'amaanyi ennyo amala omuwaako amugamba mpozi okola programu ki n'amugamba nti mbeera kubukedde nga ndaba agataliiko nfuufu buli lunaku ssaawa 4 oli ng'alowooza nti oli ali ku gundi ng'alowooza kwakola naye nze kati edda waabangawo obukodyo obw'enjawulo omuntu anaakufuna bwe yayitirangamu okulaba ng'akola ki ng'akufunza so si bino ebiringa ate eby'ennaku nange mwennyini ebiseera bwe nakwaniranga nga ndi muvubuka nze sikwana mukazi ng'amanyi ndi mwavu nze nabeeranga n'omukazi ndikwera sooka ozaalamu omwana ng'amanyi nina poloti 6 mutwala ku poloti nze mukwano gwange bwandaga poloti eba yange abanikojja bwandaga poloti gyenkeeza okutwalako omukazi kati omukazi era omukazi ekyamunobya ng'agamba ebintu bitunze biweddewo so tebyali byange kati engeri gyali amanyi nti nzannya wamuzangayo omukazi anti namugamba yaŋŋamba nga kati omanyi nti poloti eyeeri kaŋŋende njirimiremu nemuga nti awo natundawo
kati twayawukana poloti nyazize emikono gy'abanyinizo kati nga yalowooza nti naggwamu ebintu n'ebitunda so sifunangako okimanyi eriyo abantu wano mu Uganda nga wemulabiranga agudde ng'ate lwafunye teriyo omuntu avuga Range Rover naye nga bwalidda mu vitiizi lwali bagaggawadde era lwaliyogera naye nga mwemugamba yagwa abantu bazannya obugagga ggwe abantu bazannya obugagga era tusabenga nnyo Katonda emu ku bye nabonaabonamu n'omukazi oyo tusabenga nnyo Katonda kituufu ensi kubonaabona ate ne Yesu engeri gye yagendamu wagiraba ensi erimu mirembe ki naye gwe ebimu ku bye nejjusambulamu ebyo bye tuba tusabe nnyo Katonda tusabe Katonda atujje mu buyumba obufunda atujje emizigo muzigo mubi nnyo tusabe nnyo ofune abantu b'okuliza abaana ng'ate era osobola n'okuzinirawo n'ennyaabo kubanga abasajja bali mu maka ng'omusajja ali myaka 2 tamanyika embala bwe kafaanana olaba abo abakazi abaludde mufumba abo oza lwaki omulaba nga amaaso mamyufu abasinga akaba agakunya tasobola kwogera agira bukiza ati tasobola kwogera naye omukazi yaŋŋamba nkwegayiridde kaŋŋende nkubemu ekibaati ntekemu ebifaafa twebake tofaayo birabira tujja kubikola kyokka pulaningira ku poloti z'abantu naye nga kyalajja na kyokka omanyi ebirooto omulamu bya mirundi ebiri ekirooto ky'omukazi mbulamu kiri eki kimu kubeera mu nnyumba ye era womanyira nti omukazi wuwo mutuufu omanyi bw'obeera mwavu oba tolina bya bugagga tosobola kumanya mukazi nti akwagala banikojja ebintu bw'oba oli mwavu anti omusajja abeera omwavu tomanyi bwe mbeera omwavu n'omukazi aba mwavu ffenna tuba tunoonya we tulaga ne wabula okitegeera kati ate bwe tufuna buli omu aba afuna waasobola okukola ki abantu abaavu ono agamba ng'oba omukazi ono ng'akawunga lwe tukalyako ennaku nnya za hoteri ndizijjawo okitegeera kati n'omukazi n'agamba ngende ntandikirewa kambere wano kasasasula akayumba kano emitwalo 2 okitegeera naye bwe mumala okugaggawala buli muntu asobola okwawukana ne munne ne musigala nga muli bulungi naye mu bulamu bw'ensi buno wamanyira omukazi nti wuwo ye mukazi gw'otaddeko empeta n'omukazi gw'otadde mu makaagi bw'asigala akyakuwa ekitiibwa weeyisanga engalo mu maaso omukazi ng'ali mu makaage gwe n'oyingiramu omukazi ng'omuzimbidde ennyumba n'ayingira nga omuyinamu n'abaana n'okuba nga wamukuba embaga ne babateekako empeta n'asigala ng'akuwa ekitiibwa aba mukazi kubanga mu bulamu buno abanikojja abakazi bonna oba n'abasajja tugonda lwa nnaku lwa butaagaane omukazi oyo omulaba gwegamba nampunsindika akole ku mobile money kabuuswawo olunaku lwe yafunawo omulimu lwe baamutwala nga bizinesi gwagitandise omukazi nabeera naye emyaka nabeera n'omukazi oyo emyaka nga nabeera n'omukazi emyaka ng'egi ng'ena omukazi bwe twafuna omulimu ekabuusu tegwali gwange lwe baamutwala lwennyini naye ng'ebbanga ly'amaze nange lyonna yabulwa solution era nze n'okuyiga okusoma akatabo k'obukwabuzi nakagula ku musajja bamuyita Tom yabeeranga kwemwembe yeyanguza akatabo k'obukwabuzi nanga nti kasomenga buli ku makya n'olweggulu otegere ekitonde ekikazi saali kasomi n'abasajja gwomanyi nti abasajja bangi bagaggawadde abakazi ne basigala nga baavu kituufu abasajja omusajja wabeera omwavu ne mukazi we aba mwavu omukazi tafuna akaviiri n'omusajja bokise mukutukira munda omusajja bw'agaggawala agula essaati eya2 omukazi asigale mu bulawuzi ey'akakaaga abasinga obungi okitegeera era nze nakuuka ekitonde ekikazi ku bye nalaba mu bulamu bw'ensi buno n'okusoma ako akapande ako ntandika okubaagalira obwereere nabona butankubirako bibatu mu mbugo
aleka stabi kona mu obo wedde omukazi kasa kikola ekyo obo wedde kati nze ate ekyo kojja kabaya kyayogeddeko agenza okukyogerako nga nze Doreen ewange kyatuukayo dda omanyi omusajja ayenda okufuna omukazi gwasetolinga naye abonaabona ngera n'abakazi ekitegeera kubanga nammwe abakazi okufuna omusajja gwosetolinga naye era obonaabona kyovula abasajja abamu singa naffe twali tufuna embuto kati nze singa ndi mu baana 8 buli mwana ne kitaawe oyenze abani okitegeera si kwenda naye nange mmenyodde emitima mmenyoddwa nange emitima lwakuba ntusekerera nnyo abakazi kojja kabaaya azadde abaana 4 buli mwana ne kitaawe ne tumulabanga omwenzi ennyo naye naffe abamu ate abasajja twandibadde tuzaala nnyo naye olwokuba ffe tetufuna mbuto osigala oli bwogu bwomu nze nzijukira ebimu ku bizibu bye natomera nga ngezaako okunoonya omukwano omutuufu era kyekyanzija ku njaga waginywanga nze nali nnyo enjaga n'omukka ne gukola erinnya mu bbanga naye lumu nagenda n'ennyo akayaga saawa zaalinga 3 kubanga nze ekimu ku byasinganga okunnyumira nga ne mu kikola eky'omukwano ne mukyala wange kunywa kayaga mukazi oyo so kati yanoba n'okunoba kwe ne ndyoka nfuna gwe nnina kati lumu nanywa akayaga ne nvaako n'ensala embuzi eyaliwo awakaawo mbuzi yange nali njagala nnyo seddume ne ngyokya bwe mmala okugisala obulungi ne mpita ne banneyiba ne tubeera awamu nga tuli mu kukimu micomo tukeera ku makya nga akayaga kanvuddeko ntuula awo ngamba bannange nti omanyi nti olunaku olw'eggulo nanywedde akayaga n'envaako n'embuzi yange gye mbadde njagala ennyo n'engisala omukazi n'ambuuza mbuzi ki ne katabani kange ka Junior emboozi omusajja agirina mba ndi awo nga mutabani wange Junior ajja akaalakaala n'embuzi nga ngamba taata embuzi eri wano tewagisaze naye embwa tetugiraba abasajja bonna be nayita okulya ku nnyama baasituka ne bankwata ettaayi ne banga watuliisizzeemu eyo firimu nagiraba teyali firimu kojja kabaaya abantu ebizibu bye tufunira mu bufumbo bingi naye ng'ekimu ku bireeta ebizibu ebyo kulemeralemera ku biragalalagala na bitamiiza ojja kufuna emirembe singa ova ku mwengo gwo gw'okomangawo ewaka n'oyagala okwebereka ku bakazi ng'abaana balaba n'abasajja okweragalaga nnyo nti baavu omusajja bwe weeragalaga ennyo nti mwavu kazi bakuyisaamu amaaso kyandibadde kirungi omusajja n'ogenda okuwasa omukazi mulage poloti 2 ezitali zizo nti zizo gw'okole ennyo tekeweeyo buli kyosomesa kitambulira ku kuyifeera kuwulira lwaki alaga poloti ezitali zize anti omukazi agume kati okole n'amaanyi oguleeyo omugenda nti ntunze wali nguze wano n'emmotoka etaliiyo emmotoka osofuna emmotoka yo tekola ku mukazi waawaka ekola ku bwebweru nti otambula ensumu zetunassa ensumu zetwatambulanga nabyo ffe ng'obeera nakyo wano ku mpali kisumuzo kyo kirungi nnyo kubanga tagenda kujja mu paaki njagala tutuluddewo okutandika omulamwa gwaffe tetunnatandika tetunnatandika tubadde tuli tukyali ku nnyanjula kakati tandika eno love life yiyo nesigwawo amateeka ntandika fe tugamba tutatunatandika atandike mulamwa guliwa fresh guno omwaka gutuvuga speed twakafuna heartbreak aga heartbreak ategeeza ki omutima wakamumenya omutima sinze muzi celebrity couples guno omwaka gugenda kwogerwako mu history ya Uganda ng'omwaka ogukyasinze okubeera mu heartbreak ennyingi mwaka guno entonotono gubaddemu Chosen Beck yakola bukozi mbaga omwaka guno gubaddemu Lwasa ne Nas Glo yamuyitanga Nas Glo ye Nash omwaka guno gubaddemu abantu bangi sijja bagenda wala olw'obudde naye ng'ekyali fresh ye ya Zari ne Shakibu nkugambye enzo olwaleero omukwano ngutidde Zari abadde yakawukana ne Shakibu nga mwana muwala Prima Kadash yakatuula mu live ye n'agamba ensi yonna nga Mr. Henry bwawunya akamwa naye ng'abantu ababiri abo nze nabasangako ku studio za Galaxy amazima ga Katonda mu ggulu nenjagala n'okugoba omukazi eweeka nga mugamba tomanyi kundaga mukwano ono mukazi gwalaga musajja ono Mr. Henry musajja mukwata mpola era Mr. Henry bw'oba tomusemberedde oyinza obutawulira ddoboozi lye musajja ayogera mpola mukwata mpola natunuulira Prima Kadash ng'anuuna Mr. Henry ekisi
n'omumwa gw'awansi ne guzimba nga bali mu swimming pool n'endabira ddala nti mu Uganda ng'ogyeko Bobi Wine ne mukazi we Bebe Cool ne Ziwena bakwata kyakusatu mu kapa ezisinga okweraga omukwano ndalo kasudde n'empulira ng'omukwano gwe bayina gwa waggulu nnyo naye bwe mbeera nga essaawa eno bane njagala ensonga eno tugitandikire eno tusobole okugiggusa tuyambe abakyali mu laavu ezitannaba kusaanawo basebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza nti Zari ne Shakib anommo omukwano ngutidde omukwano ngutidde kati Pulima Kadaama bade nga amatata avaati ebweru atajje mbagambye olwaleero ku live wano ku live basebo ne bannyabo mwongere okutya laavu era ensi mugijjeeko amaanyi Zari ne Shakib Zari awandiise ekiwandiiko oluvannyuma lw'emyaka 5 tusazeewo kubanga ku myaka 6 tebakola n'embaga ani alina enkaaga ku myaka 6 mbadde nsuubira Zari okubeera nti afunye omuntu bambi ow'obulamu bwe tegeera aye n'asigala ng'alabika bulungi kubanga si buli muntu akula nti abeera afaanana nga Zari bw'afaanana buli mukazi yenna ayogera ku kya beauty abireetinga ku Zari Chakama nange ne mwinza wala kuja comment awo nagaba olaba Zari avudde mu ngate mukulu mama kati mbufa kale boy ngagaba kati fa abatoro esegeza olaba yavudde ate yandi badde aguma nagaba kagira nsikana kati awo njagala tutandikire naye nze mbagambye ntidde nnyo omukwano tugujjeko ekigere kubanga Shakibu abadde yava ku kyokwera abadde yava ku kyokubeera nti ba Zari emabega ko ali yalinga atagalamuko ngero omukyalo mulala yenna bwali talina mwami gwe yamala n'emyaka 5 ng'oggyeko Ssemwanga bwe tubanga ono Diamond naye byali bya kiyaye ono omwana abadde amwagala ebituufu nno abadde amwagala oba abadde amwagalira mu kamera okuva Zari lwe yavaayo n'agamba omwami oyo nno talina kyateeka ku ttebo awo twekangamu abaana ne bakwata ecupa ya soda ne bagiteekako amagye 2 ne bagamba ekyateeka ku ttebo kati awo twasooka okulaba red flag ey'okubiri twagirabanga Zari alina Diamond lwe yakyalako ewaabwe nga bali mu kweraga mukwano nga tuga nti ye naye wadde omuntu muyina ezzadde ex watuuka atya ku level eno Zari alabika yakyawa naye teyamovinga on ku Diamond nga Diamond bw'ajja ndowooza mu geeti ayingira kyere ensonga ey'okusatu tubadde ng'emabega kaawo yes kati awo njagala tutandikire kiki ekireete obuzibu mu relationship zino okubeera nti omuntu gwe wali oyagaddeko kankubulire kino Doreen omuntu gwe wali oyagaddeko nga muli mu laavu ensi yonna neetuuka ekwata ku ttama okubalaba nga ate essaawa eno omukyala agamba omwami owunya akamwa wadde biyinza obutaba bituufu kubanga omuntu bw'aba anyiiga era ng'ayagala okujerega asobola okwogerako ekigambo kyonna Mr. Henry nze mumanyi Mr. Henry so hygienic musajja mukwata mpola nze twalina Mr. Henry mu kivulu kya Star Times wano ku bbala ya Climax ne baleeta chips bwe bati ne liver baali bawa abantu babiri tusharinge plata wabyali bingi ate nga bya bbeeyi Mr. Henry yagamba nti no yagaana nabirya bwogo nengamba n'atuulanga naawe Mr. Henry musajja wakajanja nnyo ate yenyinyala nnyo ekyokuwunya akamwa nnyabo wamuwayidde Mr. Henry yebba wa Pulima ye yali ex onaina dread babo simanyi muddugavu ali awo omanyi oyogedde ku Pulima n'oyogera ku ono omukyala Zari Hassan kakati no si kyabyaka normal ekyazali okugana ngoya kusinga sente kukazi wa kusinga sente zibwendowoza in my head ati kati obuzibu olina omwanjuzi akugati omwanjuzi ayogeredde ebbanga naye gagamba nti we twagala okutandikira kati simanyi bw'oba tobimanyi bireke bikuyiteko Zari tomumanyi Shakibu tomumanyi bawukanye etandikira awo utawaana ki babadde emyaka 5 nga bali bonna ng'omukwano buli omu agwagalaga mukazi ono yasetolinga
Babo mu mazzi beko kakati kyembuuza kubanga oli musajja mukugumbya omukwano okutundira n'eddagala. Kakati abantu badagala bettire muyumba ujeti gundi yafumisa oli. Babadde batuuse ku leveeyo. Ate abantu bwe baawukana okwawukana tekujja ku olwo. Obutakkaanya bubaawo ebbanga. Okyagere ekyokubiri Shakibu ayinza okuba yagala Zari nga Shakibu mwavu. Essaawa eno Shakibu ayinamu akasente. Kyenjagala mumanyi omukazi asobola okubeera nga biliyoniya nga nze ndi ku zero n'ansuula mu mukwano. Naye njogebwa nga bumanyi abakazi bamanyiira akombya masiini n'ogwebba kuli n'emimwana gy'ebuuta ayagala amale nga tomutaddemu gwa musa n'omumirira n'akaweke ng'ayagala gwe tolinaamu maanyi. Nange Mungu bwampaamu emiliyoni 5 mbasagala kujogewa kubanga aga 5 owulira bye gampa tosobola kubimpa yadde oyina buwumbi. Abanikojja omukazi asobola okuba nga alina apartment 5 naye nga tekuliiyo nga zisoloza obukadde 100 mwaka buli mwezi ne tubeera naye mu mukwano n'apasa tubeera mulaavu nga nyigirizibwa naye sina kyakukola okuba nina access efuna essemu eriko olugoye olulungi ndwambadde engatta ennungi okoma ku ngatto okuvuga ku mmotoka etaliiyo tasobola kukwata miliyoni 10 bwakiko naye nga ebyobugagga bye abamuli ewala nga bwe babirengera nange bwe mbikola ki bw'obiraba. Mungu n'apaamu emiliyoni 5 ne mmanya ati kati zino miliyoni 5 nsobola okuyiiya n'enfuna emiliyoni endala ezi omwezi sobola kukkiriza kujogebwa. Eyo esobola okubeera ensonga ku Shakibu nti kati yeerandiza okitegeera. Ekyokubiri n'omukazi asobola okukeera kumakya nga muli mu mukwano nga mugagga. Eriyo omusajja yadde talina ssente naye nga ayagala ekitiibwa. Sokwenga nga mwami Shakibu naye si muntu alengezebwa mu mbeera naye nga Zari abadde afaayo n'afukamira omuleetera kacaayi bibadde bya kamera. Okufaayo kw'omukwano tekuba mu kamera. Okufaayo kw'omukwano kuba mu kisenge. Okitegeera abantu bangi abeemwenyeza wano naye ng'ekiri behind kitokota. Abantu ebaawukananga nga balamu mukyebalizenga Katonda. Bangi tubawulidde nti omusajja agudde mu kinaabiro. Omusajja bamufumisa akambo omukazi ayiseemu. Naye bano ne baba baatuuse ku nzikiriza kubanga ate abo nabagadde kubanga bo omukwano olwaweddewo ne bagamba nti ki stop. Eriyo abantu ng'omukwano gwaggwaawo naye ng'oli abanja mu mukwano. Omusajja amukyaya mubanja miliyoni ebi zafadda. N'agamba akasajja kano kakati ate nga teko kakyawa. Emu ku kapo ezikyasinza okunsanyusa ba Mafikizolo. Mafikizolo obategeera abayimbi. Linda katono. Mafikizolo bayawukana ne bakola party. Mafikizolo kiki? Bayimbi. Weputi hamba nawe bayawukana omukyala yawukana ne bawe bali ba South Africa. Omukyala yawukana ne bawe. Komao. Ne bakola party eya divorce party. Ne bagamba mutima mulungi omwami agende n'omukyala agende. Ebisinga okwawo ebyawula abantu mu bufumbo. Shakib Cham. Ebintu ebikuma obufumbo n'ebyawula obufumbo. Mulize nnyo akantu kano kuba sina we ngenda kawandiika. Naye abali kuno bakawulire. Bwe mubeera mu bufumbo ng'omusajja mwavu n'omukazi omusajja n'akola sente n'azifuna omukazi ono tebamulengeza ekyo kimu. Omusajja yeerabira ekitiibwa gyali kati neerabira nti ono gwalese eka teyayagala ono yayagala ani oli yali aguddemu obuba nga bulinga embugo. Okitegeera gwe yakola ki kati gwosigala olowooza nti gwosigala weerabanga kojja kabaaya waliwo yali agala oli yali asiba obunywa bw'enku. Awo kasofunanga sente ng'obadde n'omukazi nga muli baavu ng'oyagala obufumbo buwangaale bw'ozaala ebweru sirikira ebintu byo. Bw'oba togenda kudda wakateekawo embeera tebaba nikojja ayinayo omukolo oba baasidde tomala gasulayo ffa. Mu mbambi oli luddawo bibuuza ani ebyo. Tolina sente. Ekyokubiri ekyawula obufumbo ne bufiira ddala. Completely. Omusajja omugagga okuwasa omukazi n'amuteekako empeta. Weewalanga nnyo omusajja ng'oli mugagga n'owasa omukazi n'omusaako empeta. Kuba abasajja abagagga
ayagala nnyo okuwasa omukazi omulungi alabika obuki naye ng'omukazi oyo tamwagalangako kati omukazi ono ateekawo nnyo embeera tugende ewaffe bakwanjule n'embaga ne wabeerawo puresya olunaku omukazi lw'omutaddeko empeta alina mu maka ge wamuzimbira aba afunye access ku bintu byo nti newe mwawukana asigala afuna services ezimu oyo akyuka omukazi bw'omuwasanga ng'olina ssente bw'ozimba amaka ge ag'ebiliyoni muleke mwene ennyumba y'ekikumu eri mukolereyo mikolo tomukuba mbaga nga tomaze kakasa nti muyina abaana aweze emyaka 2 mwegi omukazi tebamuwa buyinza ku bintu nga wakamufuna asobola okukyuka ensonga era endala yawukanya abantu kati ate eno nkulu nnyo omukazi bwakuwasanga ng'ayina ssente tebamukwatira mbwenzi era bw'ogendanga mu loogi nga mwali bali mu kutombagana gamba wa reception tukwengalidde omukyalo omweru omumpimpi oyo toddayo mu aliwo munyamba nze gundi naye tomugamba nti mbaddeko bwavu kakati abasajja beerabira omukazi akusinga buli kimu tebamukwatira mu bwenzi tebakebera mu ssimu ye tonyiiga nze omunagamba omukazi oyo weekabalagala ne bwe yankubanga n'ennumwa nga nsigala nseka kubanga bakuwasizza yajjagala kuba oluyimma tuwapa ebikopo byonna nemugambadde nsiimuula nyumba nga tokola ki nga tokimulaga ekisembayo ekikuuma obufumbo ekisemberayo ddala ku nsonga eno ekikuuma obufumbo ziba ssente bw'oba oyagala obufumbo buwangaale muteekeddwa okuba nga musobola okwemalira ebizibu nga tebigenzeemu saadi pate omuntu owokusatu anti ebizibu byonna nabwe ndibanga mwana wange agenda kudda ku ssomero omukazi n'ategeeza muganda we tituyamba otuweeyo emiliyoni tugenda kugizza bugenda obufumbo ebizibu mwina kubyemalira mwenga mmwe buli we mubeera abaavu mu bufumbo buggwawo ate bubaamu ettemu abasajja bangi abattiddwa mu byalo eyo ng'ekimuttisa kutunda mbuzi ya mukazi n'agenda ssente azinywe embuzi ku mugwa ya mutwe 8 omukazi n'akomawo nina omukazi yatabuka awaka ng'enkoko ze nnya taziraba omusajja amugati ekisolo kyajja ku kyalo kuno kitumalidde enkoko naye nga yazitunda omukazi bamugambira wano nti omukulu asiiba eryanyu anti ye omukazi Katonda yamutonda mbulamu omukazi tatondebwangako kusanyuka omukazi eva aba muddu nkugambye omukazi ne waba biliyoniya toyinza musanga mu bbala kololo asimbula mmotoka agenda wakasanga baana be ne bw'aba ali mu Range Rover ne bw'aba avugamu ka ssente mmeka ne bw'aba n'obugagga butya omukazi asobola kutuula wantu ali enkoko ya 8 agula bikapu kutwala wakalye n'abaana be kati omukazi ye muntu abeera mu kyalo ng'atunda emmwanyi n'afuna emitwalo 8 n'afuna akakadde naye nga tavangako akagenda mu kasitenseni kunywa ng'ate bajja asiiba nga tavaawo awo kati omukazi bamugamba nga muŋŋamba nti naye gundi ono omwenge gwanywa omuyitirivu enkoko zange sikyaziraba omusajja ga nti ekisolo kyafuuse ekisolo kijja no ekitwala enkoko bwe yagenda okumanya nti ono atunze enkoko ze yamulinda kiro waayita ennaku zaalinga 2 nga mufu onajjayo obutundu bw'ekyamu obukugukugu mbwa busoobya ati abeeko wanyika afuna otulo n'abubaka bw'ati kyamuga ati okatwala wakano okatwala kayigizaawa genda okateeka mu kituli ky'oluggi nti ate kiki enkoko zange ziriwa zo zotunda ebbanga kaba kaweddemu abaana ne bazuukuka abakulu nno basanga mukutta akantu ati anti ekitiibwa we kiggwa awaka maka gaba gafudde omukazi akwata ettaayi bw'ati abasajja bakwata ettaayi bati ebibya ne bisigala ebweru bw'ati omukazi amuga njagala ssente zange olubuto ne lubeera bwerutyo ba ku kano katto k'abakyala naye ŋŋamba luno olujja siddamu ne neyambula nze content tantuusa oba muzimu gwe gwatulinnye banna oyagala kutrendinga nange nsigadde bute oba ddogoliri mba YouTuber
nange sikadde muti ani anawanya nti katto kamera kati omukazi akutte omusajja ettaayi yamukwata ettaayi namuga nti mpa enkoko zange naye ate abaana bava mu kisenge omukazi namuga nti onzinidde wano ebbango mpaka ki omukazi namuga nti omusajja namuga nti kakkana ebigambo omukazi yavaako namugamba nfumbye naawe wano emyaka egigenda mu 2 onzinidde ebbango wali ompadde kaki ng'abaana omusajja omwenge nga gumwamuse babakuba naye ng'omusajja ali butenga bwe yazaala abaana bali mu bumooli bwe bati kuba omwana abaana twazanga nnya nabo obupiira omwana naŋŋamba ati omanyi Kabaya nti muzeeyo kimanyi zino enkoko zibadde tugamba nti kisolo yabadde azitunda mami yamukute ne tulaba n'enviiri kubanga ffe twabadde mu kamooli ate balina n'ebidongo babisa mu luumu bezi n'ekiro alina n'ebidongo taata yali yaguladde ebidongo abiteeka mu gundi abiteekako maama amaze kujja taata wava mwenge ngateekako ebidongo kiri omukazi teyagamba nti onzinidde ebbanga wali ompadde ki abaana nga bamanyi nti ono yagula wuufa omukazi yatuuka n'akoowa akantu lwaki tumala akantu nze kankubulire Kabaya nze seeyambulira ku seeti ekyo naye olaba naye walaze ennika endaze katto ngogumira kuswalako naye bagenda kajja ogumira kunze mutyaba okasalamu awo naye nze kyemmanyi okuwasa omukazi okusookera ddala noli niwulira buli lwewasa omukazi omukulu abaana be tebali kwagala okujjako nga kitaabwe yafa omusajja nalina ensonga nkobuulira abo abaana obalaba abaana abakulu kyekimu ku kizibu omusajja kyasinga okusanga ng'awasizza omukazi ebbanga kitaabwe lwamalanga waali balabanga yalina okubeera mu bulamu bwa nnyaabwe kitaabwe ne bwabeera yafa nga yaleka emmaali abaana abo balabanga ggwe intruder okujjako nga naawe teweeguya buli lwowasa omukazi ow'abaana ng'abaana bakulu abaana abo tebali kwagala kubanga ne mu memories zaabwe nga bakula toliimu kyokulaba nga mpasizza omukazi ng'alina abaana balina wange nga baliwa ate gwe bwe wasa omukazi omukulu ayinza okujja ewuwo ebiseera ebisinga omukazi yawasa gwe buli lwovaano omukazi n'akuwasa ng'omukazi oyo alina abaana nga bakulu mujja kuyisinganya nawo mu lukubo we batumugeye ssebo tulabe nga mbadde nzija wese tulekodde ebbali ate akuddakera n'akugeya ne mu baana n'agamba ononno God yo tajja kujja kyova olaba kati Kabaya abakazi abakulu bagezi takutwala mu baana be okujjako ng'amaze kwetegerereza emyaka ng'egi kubanga abaana bano bajja kuba bakakumanyiira abamu bakufunyeko n'omukwano ate ogende olwo batandika omubuuza anko gundi ali ludda wa ate akalubizibwa okuleeta omulala kati ekyo kimu ekyokubiri waliwo challenge ey'okwogererwa abantu ne bwolyekolera ekintu nga kyo kivudde mu ntuyozo naye ng'olina omukazi omukulu gw'oyagala eyakuwasa era basigala bakigabira ye kati oluusi omuntu akoowa okuyimbirirwa atyo tyati oyo munnaye mulaba ne mulaba yeevuga tyali mu bya mukazi bawasa muwasi omusajja n'atuuka ekiseera n'awulira ng'akooye eyo pressure ng'agikooye kumbe yiyo kubanga waliwo abantu abamu ng'omuntu amuwasizza fine naye nga naye muyiribi nga yeeyiribira esente ze n'azikola ki n'azifuna kati ku keesi y'abannaffe bano aba fresh heartbroken people bano Zari ne Shakib myaka 5 down the road ekisooka Shakib is a very handsome man nze naliko ekansanga awo ne tutula mu kifo ekisanyukirwamu ne Shakib mukazi wange namukwata emirundi 3 ng'eriisa alitadde ku Shakib ningamba omukazi tusukewo wano tuveewo tugende mu kifo ekirala be basajja atuula bw'ati kubanga wano mu Kampala waliwo abasajja 5 abasinga obulungi nga abasajja ndabika by the looks Mr. Henry kwali ekyo oba oyagala oba toyagala Shakib Cham kwali ku basajja abo abalabika obulungi kuliko kati lwako abasinga bakaddiye ba Roger Mugisha babaddewo nga balabika bulungi ba Mitch Egwanga babaddewo nga balabika bulungi ba Medi Sentongo oyo talidda oshegeera kayimirira ali kati ne kateeka ka toothpick mu kamwa nga be katunulira mukazi wo n'otandika okweraliikirira oyo Medi yali anyirira Medi yabuuzaako Petro Sensen awe Kabowa n'abagamba mulina amafuta nti weegali
Nabuuza manager nsuwa mwina amafuta antiye. Nakanjagala amafuta ga milioni 8. Nga simu zavuze dda. Mikwano gye bajja baganywawo. Sikulimba mazima Medi bw'abajja ali anje. Boyogera nabo. Neddoli ni asituseewo tuli bantu bakulu. Uliriza. Okitegeera. Wano wagenze gamba gwanga nga Yasini waleka emitwalo enkaga. Aleka emitwalo na mwetaano. Eggwanga ne era bwe yaleka ano omukazi yamukula essimu n'agamba hani ntetenkanyiza biganyo. Naawe weetaano agitwale yawaka. Yamuga ateeke engalo mu kyoto. Kati ate kulaze yaleka ngana mwetaano nga tezimala ziggwawo buggwi. Tekuli yadde omutwalo ogufika. Kabaya. Kati kugamba ebigambo bino ennemboozi ojja gibuuza omuntu. Medi Sentongo yajja ku petrol station e Kabowa. N'ababuuza mwina amafuta Kobo nti ye. N'abagazi agala amafuta ga milioni 8. Ng'agenda gateeka mu nnyonyi. Emikwano gye yabanga nagyo be yatambulanga nabo. Nga bonna bajje banywawo bagende lumu batambule. Medi yatambulanga n'emmotoka ezaasobanga mu 5 nga ye omuntu. Medi wanu Medi ki? Medi ye musajja yali anyirira nga bakugamba Medi muichi anaba. Oba yalimu n'olukyotala. Kugambye Medi amazzi ge yanaabanga wano baagajjanga mbawalabu. Nga bw'anaaba ebizirya wano bisobola muletamu oluntu lwa ddaaka. Hati Medi yakwatanga omutwalo gwa $1 ng'abega mubege. Naye Kabaya yayiga okuwaana abagagga ku nsi eno. Wano mu Uganda. Ekyo kyoyina diguli. Yanaabanga amazzi nga gava buwalabu. Amazzi baagajjanga buwalabu ng'aga wano gasobola omuteekamu luddaakaddaaka. Kabaya bw'otulabako enviiri zino n'ebyoyo tuyita mbuzi. Kati wuliriza. Medi Sentongo ne Bad Black. Tewalibawo wano omuntu agenda gaba sente ze baagaba. Tebasobola kutuuka semwanga wadde mu half. Kati wuliriza. Ebyo byoliko likubiwe. Ivan. Medi bagalanga ebbaala ne bagikola open ebbe milioni 2.5 1.5. Ivan wawe yagabire milioni 10. Ivan yagabiranga byalo. Nkugambye. Ng'ekyalo kisimbala nga baba wadde kibuwunga kiremwemu. Oli yagalanga ebbaala n'agikola omanyo genda mu governor n'ogati open bar. Amanyo genda ku itable n'ogati open bar. Azuya milioni 4. Oyo Bad Black yatomera owa boda we Kibuye. N'avaayo nga wonyena n'agati tagira yagala sente n'akasuka milioni nga 8. Ekyo nkijjukira. Yabanga n'abawala ng'agende wa Mavindi. Buli muwala n'afuna essimu. Yamala emyaka ng'ebiri nga spending milioni sakansu wa 3 ku 2 10 buli lunaku emyaka egi. Bad Black oyinza omuzanyirako. Bad Black yatuukako ekiseera nga alina obuyinza president bw'alina leero. Nga Bad Black asalawo gaggawala oba yavuwale. Nga sijjukira ng'ate mbadde mu Uganda mu. Nkugamba lati wali mu kyalo. Aye mbaddewo wano. Nkugamba ffe Bad Black twamulindanga Namasuba. Ng'oyinza ogamba kkubo lya musaalaba. Mante kati zino essaawa gy'azaavaayo. Medi Sentongo yawamatuka ng'eyo Nyanama mulengi Roma ng'eriko Medi 5. Kuba kyazekaza Medi yapakinga nga bw'ati abeere ku ssimu. Ku ssimu ensi neeyimirira bw'eti erabe Medi. Naye bambe tubadde n'abantu bafaawo wano abatuvuddeko abavudde kale mu gundi kati nzijjukira omusajja wange oyo Seeka Umaru. Kale yete yatukanga ku levo zaabo. Yonoonye emboozi kati. Asijonoonye. Umaru sere zaagabye nzigabi. Ozigabiddaani. Ozigabiddaani Kabaya. Yonoona mboozi badde tambudde. Sagala kwogera. Ate kati olowoozesezza abantu nti obedda tuli mu katemba. Seeka Umaru. Sere ze yakagaba nzigabye. Seeka Umaru yagabanga change 5 ngeza kukugamba. 10. Nti akasajja ako bambi kaagaba naziryako. Yayinako milioni ze nga nkaaga ne zinazigaba. Naziryako. Twalina omusajja ano Brown White. Yagaba sente. Brown White onamukwatire n'essimu n'agimukwata. Oyo yagaba sente. Agamba tugenda kukola tutya. Tonyumya emboozi ya DJ Mike. Tulina okujja anti bwatu Brown White bweyayogeranga. Tugenda wano Masaka ku beach saagala kugira gundi kwata payo bukadde 9. Gundi gendo yazigaba oyo naye. Omusajja oyo yagaba sente. Era tasobola kutuuka ku naye okumanyanga ensinzi. Bad Black. Omusajja bamuleeta ebigere bifeenya mu kooti baleeta bigere byongera kuvunda. Yazze emisango. Omusajja oyo tumukole ki? Bambi tumubeereremu. Kubanga embeera si nnyangu. Embeera si nnyangu naye ebintu by'omukwano bannange ffe tuli bakkojja. Ebintu by'omukwano teri abirinako bukugu. Gwe wekka alaba gwe agenda okweterereza ki? Bagenda okwetereza omukwano gwano Bakabaya mulaba batereza amaka nabo babakuba ekiro. Omukazi n'amukakkanako essaawa 8 n'amukuba n'amugamba nsonyiwanga afukamidde wansi. Nze yankuwa omulundi ogwo. N'amugamba tuli mu muzigo mw'onkubira. Bwe sidda nfiirwaki. Tewadde. N'amugamba ojja kunkuba tuzimbye. Era okuba otaddangamu kunkuba.
Gocha ina nakati. Nzo omukazi tonkubira muzigo twayawukana. Onyononera makana aho ya kisira. Nzo omukazi bonkubira muzigo sidda. Bandasho maliza account. Bananga kadagala akachusa size kakano, ononyezera kachusa size liganye. Akadagala kana kachusa size nekyuka mu wiki emu nolaba change. Obuzigo obusatu ye package mbukuwa ku mitwalo 10 offer weri okumala wiki 2. Abala somanyo video bagenda giteekayo ddi. Onjo okubanga ate ziyiseewo. Naula kuona huyo mutiyaba. Aha kati akabinika ka mutwalo twagenda mu kikolwa nga tulina kabinika. Ekisinze okuluma abantu emigongo abasajja n'abakazi. Ate kandabula abakyala abawaka. Bannange mulemedde akaboozi. Omusajja nakwatako n'ogaana. Weesibyeko amazzi agagenda okuwonyeza ku myaka 6. Ono omugongo gukuluma gukubula okubaluka. Yadde muyombi yadde omusajja akunyizizza atya nente weesibaako mazzi. Abaami mwewala okukozesa ebintu ebitabaganya kumala. Akabinika kano ka mutwalo gumu kagenda kubalansinga amasannyalaze g'omubiri gwo obeere mu kikolwa ng'omala emirundi 3. Kube simba kalete wooli 0758 92 7009 nze Kojja Kabaaya munkubire simu kati oba TikTok page yange kweri Kojja Kabaaya erina abantu emitwalo 11 kuliko abafere abakozesa amanya gange n'ebifaananyi byange naye ng'ate babba bubbi bantu kale nno byolanga taata kakati tolina ettondo lya kabina bw'oba ogenda obanga ajja ebbere likulinga oluyo bastock senteke mu coin tolina adde amaanyi g'ekisajja bw'obeera mu kikola olimba omukazi nga bwewoozaako nti si bwe nti bwentera okuba ndabika n'ebirowoozo bya ssente jangu tukutereeze mwabalina ebbina naye nga tekuli hipusi bikaluba lizibu liringa TV ya kibuto jangu tukutereeze mwabalina olubuto nga bw'oseka lukankana omusajja bw'aluweeweeta lubanga eŋŋano jangu tukusala olubuto olwo osobole okutereera mwabakyala balina infections wansi ng'omusajja bw'agendayo ku kyebbakuli babuka emimwa n'alimba basajja banne nti nalwadde musujja gwe gufuluma naye nga mubutuufu ebbakuli eyo mubutudde lwa infection jangu tuzigobeyo mwabakyala ng'obugulu butono nnyo tekuli yadde ebyoyo oba enviiri jangu tukuteeka ekyoya ku kugulu ate n'entumbwe tugigezzeemu mwabali tubiteekako obubonero okwolabira omukazi alabika obulungi omukazi alina ebyoya wano waggulu wa kabina wansi w'omugongo oyo omukazi aba n'amazzi naye gaba gaseerera omukazi alina mugaba waggulu w'entumbwe aba n'amazzi agamansuka okitegeera era ngamba nnyo abakyala atava muno obuntu ebyeru ng'ayogera ayo yabaaka n'ekikyamu ku mutwe so mujje tubeere nga tubajjanjaba ennamba eri 0753 44 04 68 akatalekeka olukiiko lw'abakojja mu ggwanga luweze sitayiro ya kabuzi mu kaboozi kibadde kisusse bambi bantu mbagirawo bakomplainize okumala ebbanga eritali ggere twamaze dda okuweereza ebbaga eryo eri pulezidenti waffe Kojja Kimbowa agenda diteekako omukono nga tugezaako kulwanyisa nudes ezisusse tukizudde nga mu sitayiro ya kabuzi eno abasajja basooba ne bakwata abakazi amabina nga genyeenya ng'omukazi atunudde eri bwe yeesikinyasikinya so tusaba sitayiro eyo singa onaakwatibwa nga weetabye mu sitayiro ya kabuzi twamaze dda okutegeeza ku poliisi ng'olukiiko olufuga abakojja mu ggwanga ogenda kusibwa emyaka egitakka wansi w'ebiri kitundu n'okuwa engasi ya $1,500,000 ne hard labor ekitalyange etteeka liyise so tusaba musooke mukayimirizeemu tujja kuyisa ekiwandiiko ng'obudde butuuse obukkiriza akabuzi okugenda mu maaso byabanga birungi bantu bakozesa magombe twetali mwenanga mwetunuulidde muti oli anaakwata atya essimu Obuloze magombe twetali. Kano ng'otudde bw'oti nga n'omukazi atudde wano. Magombe twetale. Teyali atyo. Missionary. Mwena mba mwetunuulidde muti. Naye kati ne baleeta makansi olitala bakiri eno ole muntu ayinza no bayingira n'abajjako amasimu nga mwega n'agatwala gu. Otegeera batandise obwebintu. Ze nali nagitege kati olaba akaboozi ako kanyuma nnyo nga ku tayiro kuliko engeri ya omo sabuni aseerera tuula naawe weefula ali innocent kyana kino kirina amabina bannange neddori nja kuleeta eddagala wano olibuuka yamira matako kwini so mbadde mbagamba nti bw'otuula bw'oti n'oli n'atuula eri nga mwetunuulidde ne mutandika okwevuga ku tayiro bwe muti nga mutadde omo ku seminti ku tayiro wansi kakati ogenda najja nekyetaaga muyina amaanyi nakikolako kati bw'olebera okuba bbali naye bw'oba n'amaanyi bw'ojja bw'oti nga musongodde mwekoona bukoonyi oba nfunye naye bw'oleberamu ate okuba bbali oti kati kojja nina ekizibu kyenjagala onnyambe ogaye kano bakayita batya akasayizi nina obuzibu ennaku zino
nina ekizibu kojja ennaku zino. Leta kali akabinika. Akabinika kaakano. Nina ekizibu simayo bakanankolera. Ennaku zino bwe nvaamu ne bwe mba neerabidde kuggalawo oluggi. Ngwa. Ne bwe mba neerabidde kuggalawo oluggi. Ne nsooka mbuukamu ngende nzigalewo. Ngenda okudda nga ngudde. Bane abasajja tulina ebizibu kambabuulire. Okutuma okuba laawundi ey'okubiri. Babanga abakutumye Bobi Wine okumuyingiza enyaleemu. Ekireeta n'ekyo ekintu ky'oyogedde. Lwaki tetukyakuba laawundi yakubiri? Nga kikaluba nnyo. Ekireeta ekyo ekintu ky'oyogedde. Ekisookera ddala kwe kuba nga tokola exercise. Omuntu nga tokola exercise otuuka ng'osaana okuyimirira bw'oti naye bw'otuuka okuyingira mu kifo ekisanyukirwamu. Kyekifo ekisanyukirwamu mubeere bulungi mweraba. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple,